Lodi Meya wa Kampala Salongeria Situkwago olwali alonzo ekikolo ky'Essisi Olufuzi kwalondedde Don Nyanjula okuva e Makerere okuddamu okuba omumyuka we mu kisanja ekyokusatu. Tukwagira alonzo John Mary Ssebuufu okuva e Nakawa akulira ebyensimbi mu Kampala, n'alonda Hajji Hakim Sawula akulira ebyemirimu n'enguudo mu kibuga Kampala, Sako Olive Namazzi akulira ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Nyina obugumu nti Honorable Doreen Nyanjula ne ttiimu eno gye mulaba bali tested era tewaliiwo mbeera egenda kubawugula, bagumu nga bw'okiwulira. So bano nkakasa olutabaalo tugenda tutambulira wamu okulwanganga nga kyonna ekyetaagisa. Kino kitegeeza nti Kansala Moses Katapu abadde akulira ebyensimbi mu Kampala asuuliddwa n'asikirwa Ssebuufu, ate Kennedy Okello eyagwa mu kalulu akawedde gy'asikiddwa Hakim Sawula. Olukiiko lwa leero lwetwalako Essisi olutookedde ddala mu kisanja kino era abalondeddwa basuubizza okola obutaweera okumatiza bannakampala. As we look for taxes in Kampala, Mr. Mayor, Your Worship, we need a fair tax regime in the city, and this is what we are going to advocate for with his guidance. We all know that our facilities are grappling. They are grappling with very, very few staff. They are grappling with lack of medicines in the hospitals and many other issues. Some of them do not have maternity wards. But what we have left in the pipeline, God has given us an opportunity to also start from where we had stopped. Etteeka lya Essisi akawaliro namba 14 kwa Lodi Meya obuyinza olonda olukiiko lwa Essisi abantu 5 olufuzi tukuliremu kubanga amateeka n'enkola ezigobererwa mu kibuga okulungamya emirimu. Abalondeddwa ku bifo ebyenjawulo balayiziddwa era n'abakwasi ba ofiisi mu butongole. That I will at all times well and truly serve the authority. Tuli bakakafu nga tuzze okuweereza bannakampala. Kyova olaba nti nno tetwesazeemu ffenna tukkiriza nti abantu be batuwadde be babatuufu be tusobola okuweereza nabo okulaba nga tuteeka ekibuga kino ku mutendera omulala. Executive ya Lukwago oba Lord Mayor kimanyiddwa bulungi nti yo ereeta policies eyiiya buli muntu anyerere akole omulimu gwe ogumulagirwa mu tteeka. Tetulina kwekwasa kwonna, ffenna tuli bankyokacyoka. Obukiiko bwonna butwaliddwa bankyokacyoka. Lord Mayor wankyokacyoka, Deputy Lord Mayor wankyokacyoka. N'olwekyo kyendowooza lwayo tulina kukola. Olukiiko luno era lulonze obukiiko obw'enjawulo obunaddukanya emirimu egy'enjawulo mu kibuga era bonna banna NUP babwegabidde. Nze ngowa NUP siina buzibu na muntu yenna. By the way, nze mukama wange ye mulonzi. Mukama wa Lord Mayor ye mulonzi. Mukama wa FDC, mukama wa NUP ye mulonzi ye mukama wa omutuufu omulonzi. N'olwekyo tulina okukola omulonzi kyatugamba okola. Robert Mwanje, BBS Study Final, Gambuze. Webale nnyo Robert Mwanje kati omuwendo gw'abantu